n'ebitibwa byonna byonna oba obiwadde nze ate nakyo kiri fine wabanga gwe bw'okitutte bw'otyo bali tumanyi nti gwe afujjirira omwana ate tumanyi wasiimye ebintu bye kambuuzeemu nga muwangaani nogwe muninkini we musajja bawe mulaba omukyala wo mu luganda aba muninkini we mukyala wani mukyala jovanizira fe tumanyi gresikani ebyaddala yani ne posta tumanyi zakubya ate no boyfriend material bwe tulina ye jovan oli omwadani andi waakale okubanga olina akakyala ak'amaanyi ayi okubanga munteekako omuntu buli lunaku lwoluusi lusinza kubanga butayinza bbanga okolaki nga ndowooza nti tusobola n'okwagalana just mumanyi nga mukwano gwange muganda wange ng'omukozi munnange wetwali mu kibiina ekimu kati mu bufunze bakuleka mu nsi eno ne Grace tosobola okubaako ky'omugamba naye gwe kankusekerereko sinakindi naba yakuba nokuba yakuba wamawana Jovan kati bakuleka ali ne Grace tewali kyemeza kwekwasaganya lwaki nti tatuukiridde se mukyala kimala nedayinza anti kiyinzika okubanga mukyala ekimala buli kimu akirina nga bwali naye nze nga nze omuntu munayise bwenti obwembi twogere ku South Band twasemba okukolako naawe nga oguddewo ekibiina n'okola audition zo zafulopinga abantu betwali tusuubira nti Jovan agenda leeta abantu 15-20 abayingira music industry twalinda Jovan otwanveiringira abaana tetwalaba what went wrong ekyo oyinza okukyogera bwotyo lw'ensonga munaye togoberera so singa obadde ogoberera ate munaye osanga wandibadde otegeera n'otayogera mu ngeri gyoyogeramu kati oyogera byansi mattu being nti oyogera byansi mattu ekyokuddamu nina bitono ojja tuddamu obwe katutuuseewo cause edition zo twaziraba according to amaanyi agaalimu it was tekyagenda software like to be very honest so what is that software kiwali oyagala oba kyoyagala kyatusiga unveiling y'abayimbi 15 mu bbandi nina abayimbi 30 mu bbandi obudde buno kati simanyi gwe kikyoyogerako nga abakozi ba kibiina bona nga bayimbi bokka kati wengattako ate abakubi b'ebivuga abakubi b'ebivuga nina abakubi nga 15 kitegeeza okaaba bukabi sente ozirina sikukaaba obanga osobola okubeezaawo abantu 4+. Yes anti omanyi bagamba Katonda akuwa ebizibu okusinziira ku buzito bwo okitegedde so gwe tulowooza mbuno olw'okuba mbalina mbusirina binzitowerera nange mba nebinzitowerera muganda nkyovolaba sobola okugamba nze siri vulnerable yes kyova nti tunakulako nga like nebino byonna ebivayo gwe tonabeera nga abayimbi bano bavayo kukabira gavumenti bayamba bakaabe naye nga nange kyenjogamba nange siri musanyufu eri gavumenti ekutte ebintu ebikutte ebiwa bapromota abula ate nga abayimbi abapromota mwe bajja ssente bo tebabakoze kiti babafuddeeko kyokka ate abayimbi abapromota bwe bajjamu ssente bafudde abayimbi abasabiriza oba okitegeera so nga ate bandibadde abayimbi tebabeera basabiriza ne batuuka n'ekiseera okubeera nga bo bennyini batandika okwetemamu ebibinja nze nvudde eno nze nzize nze nange nvudde eno nzize nze nange nkoze kino oba okitegeera so tufuuse embombo ze